kikolwa kya butiitiizi nnyo era gavumenti. I think you can all see what is happening to our country. You see the impunity going on. Obunkenge bukyeyongedde mu kibiina ekya NUP esaidi eno. Omukulu Bobi Wine munnange akakasizza ate nga munnange abamu boogedde munnange ate ku nsonga eno eya Eddie Mutwe munnange esaidi eno wali omukulu munnange ate Big Eye kosa ate n'omukyala munnange ate Meya muyite Florence Namayanja. Kakati nno tebabadde bamativu munnange n'ensonga ezigenda mu maaso esaidi eno mu kibiina ekya NUP ku mwana mwenzi munnange ate omukulu bodyguard wa Bobi Wine muyite Eddie Mutwe esaidi eno bamutajamina era nga nsinziza ku Jaminat Yugi era nga nze nkutuuseeko munnange ate ebiri mu kutambula amawulire agali mugenda mu maaso okuva mu kibiina ekya NUP esaidi eno era nga ngenda kubeera nga ntandika n'akatambi k'omukyala munnange Florence Namayanja munnange si mumativu n'ensonga munnange ate oba ku mwana mwenzi munnange ate Eddie Mutwe esaidi eno. Kikolwa kya butiitiizi nnyo era gavumenti etya n'ebitaliiyo kubanga okutandika okukwata abantu mu kiseera ekyokulonda naddala ebiseera bino kizze kirabika emirundi mingi buli lwe tutuuka mu mbeera ey'ogenda mu kulonda kino kibaawo kikulagira ddala nti kigenderere kyakutiisatiisa kyakumalawo ddembe naye mpita buli mulwanirizi wa ddembe ayogere ku nsonga eno tuleme kireka bulesi ekyokuba abantu n'okubatulugunya okubassaako obuvune byebyo nno munnange si birungi n'akamu bambi omukyala abadde ayogera ng'ayagala nakaaba bukaabi esaidi eyo ate Meya Florence Namayanja bwenti era bwe mukyekinzeeko esaidi eyo era nga bw'atyo bw'abadde munnange aweereza obubaka bwe esaidi eyo. Jjukira nti nagabadde gatambula wali Bobi Wine babaddewo ko n'olukuŋŋaana wali nga bagenda munnange ate kuŋŋaanira awo nga bakuba omulanga basobole munnange ate oba mwana mulenzi munnange ate Eddie Mutwe asobole okufuna eddembe lye esaidi eyo naye munnange terusobodde kubeerawo era nga bw'olengera post eyo ya Bobi Wine yagitadde ku mukutu gwa Facebook era nga ku saidi y'emu ne omukyala munnange Babi Kyagulanyi naye atadde obubaka ku mukutu gwe ogwa Instagram era nga bw'obulengera obwo nabo obubaka bwe esaidi eyo nkugambye obunkenke bwe butyo munnange ate bukyeyongedde era nga bw'olaba post eyo ndowooza Bobi Wine atugambye nti nno ku kitebe ekya NUP nayo munnange toyina wosala esaidi eyo naye nga byebyo munnange biri mu kutambula esaidi eyo. Omwana mulenzi munnange ate Big Eye naye avuddeyo nga si mumativu esaidi eno kasooke nkweko katambi kano ndowooza ate mmale nkomewo kaawo katono nnyo. Greetings fellow Ugandans. My name is Big Eye. I think you can all see what is happening to our country. You see the impunity going on. You see what Muhoozi is doing to our brother Eddie Mutwe. You've seen it. He came out openly and told us that he's the one holding Eddie Mutwe in his basement. To my own thinking, we all know that Muhoozi has always desired to be a president of this country, Uganda. But he also knows it in his mind that people can never support him, whether from his side or the opposition side. They all don't believe in him. So what he's trying to do is like this. He's trying to force fear into Ugandans. He's trying to put fear into us doing all the crazy stuff so that when that time comes of because we all know he has plans or he has capabilities of taking over his father by force, and we know his father doesn't have any problem with that, because after understanding that people cannot vote for him, what else he's remaining with to do is to take over power by force and announce himself as president. So he's trying to put fear into us so that when that time comes, we shall all just have to keep quiet because of the fear he put into us. I'd like to communicate to my fellow Ugandans that please be strong, stay strong. Don't be intimidated.
Let's keep fighting for change in our country. We shall overcome. Bw'atyo nno munnanga te Big Eye naye ng'alaga obutali bumativu eshayidi eyo yakubanga kuwa update yonna enaafayo jjukira nti nebitweddinga ate mba natuuse nabyo dda wano ku Jaminat Yogi kakasa nti no video gimpera like kw'ossa ate ne ku subscribinga kasita obeera nga tonnaba.